Eranga bosodo kubatenge tambula ye mwana mulenze gubayita Easy weyasobola okubatenga aleta engombo empola nga tukyali mu covid nasobola okubatenga aleta tune sobola okubatenga hitinga 22 nesobola okubatenga tuyingiza ne 22 bogumu mpola nkukakasa nti mwana mulenze na kayimba ke yakafulumya akapya bakayita uliriza music boboka uliddeko izo gamba se yakayimba bwe nkutegeeza nti akayimba kabayita tumbiza sound tayinza kubatenga akazaako onabo njulira mwana mulenze ono emboze tuchaliko ya mwana mulenze ono kubaita Easy akayimba kabaita tumbiza sound akasobola okubatenga katuyingiza 22 mugomo embera ekyali wakadde kano waliwo ekibuuzo ekitambula nga kigamba mwana mulenzi ono gwe bayita Easy minisitule y'obulamu esobola okukwata bamuwa sente ne bannaffe aba UCC asobola okukwata addamu akayimba akatuuma ekkendeeza sound olw'embeera nti akayimba kakuba tumbiza sound kaali kaleetamu embeera ey'okubatenga ewaga abantu obutwe kuma kirwadde kya covid-19 mu mbeera nga basobola okubatenga etambula gyevuddeko nga bali ku minisitule omukulu ntwasobola okubatenga tumfunako okutubulira embeera nga basobola okubatenga etambula nga tegeeza nti ekigambo ekyaviirako bannaffe okubatenga bakambuwala b'ebyolamu bagamba we yali agambira nti mbu covid twamuvaako yatugamba bwati soka wulire mwana mulenzi ono emboozi ekyali nene nnyo naye akayimba ko tebakabaningangako wabala bamutegeeza sobola okubatenga kula remix oba sobola okubatenga upgradinga oba akayimba akaddemu mpola mbw akyaganye mwana mulenzi ono Easy akyakutta akasente k'abasajja aba minisitule y'obulamu mbwera akadde konna bamunoonya okubatenga abaddiza akasente oba biganye ayolekere luzira wulira mwana mulenzi abayogedde ku covid twamuvaako ebimu ku bigambo byebayogeddeko era netukyogerako netulaba ngeri kyennungi fenna gye tugenda okufunamu oluyimba abantu bakifuna bubi Ministry of Health yawandiikira UCC complaint eyo leeta gye mwalaba yali just complaint naawe omuntu wa bulijjo gy'osobola okuwandiika osegeera teyali ban ministry teban UCC tebani oluyimba era yensonga lwaki bantuuziza netuuka ku kutegeeraganya nti luli we lunaatuuka oluyimba tugenda kola just improvement nga wetu spreadinga gospel of good aya basi okuva minisitule osobola okubatenga ebandinga oluyimba luno lusobola okubatenga luhitinga YouTube akadde kano luli mu miliyoni emu n'emitwalo nga 10 views ku YouTube bwe balubaningira lwali mu mitwalo nga 5 lusobola okubatenga lukoze emitwalo 5 mu wiiki nga 2 zokka olwokugamba nti balubaninga mwana mulenzi ono asayongera okubatenga tegeeza bye basobola okubatenga boogera ne bannaffe aba UCC bayogera biki babayita UCC yo bamoderator nti bakuyita osegeera ne bayita n'ennyini luyimba ne mwogera kati ekyo kyekibadde wano nti tutudde nze management yange UCC ne Ministry of Health netwogerezeganya netutuuka ku ntegeeraganya osegeera ne badde just dialogue bajje batugambe wawe balinamu obuzibu naffe tubagambe wawe tulinamu obuzibu cost ki losses ze tubaddemu tuteesaganye tulabe batuyambye tutya tubayambye tutya osegeera era tutuuse mu ntegeeraganya tutegeera nti tugenda kweyamba nze ng'omuyimbi abantu gwe bawadde amatu ngenda bayamba okukola ki reaching out to the people wawe waawo nina abantu wentuukawo lwatatuuka so ngenda kukozesa amaanyi genfunye mu luno luyimba reaching out to the people bagambe kiki kye balina okukola era okuviira ddala mu budde buno tutandika tubagamba nti korona ye gyali era nzize nkibagamba wemba mubadde mu followinga korona gyali era twandibijjeemu okusaaga yembeera ye mwana mulenzi oyo gwe bayita Easy nga tubulira ng'ategeeza nti oluyimba luno lusobodde okubatenga lumuwanika agenda kubatenga akozesa oluyimba olwennyini asobola okubatenga akubiriza abantu okwekuuma ekirwadde kya covid-19 okuva minisitule asobola okubatenga emuwa ennaku okuba bamuwa sente za booking eza studio ne bamuwa n'eza video okubatenga ashootinga mbudde katini nnyo asobola okubatenga oluyimba aluta aluweereze ku minisitule nga ddiiro eyo yonna akasente bayinza okuba bategeeza nti bakamuwa wabula mwana mulenzi ono tasobodde kubatenga afaayo okufulumya kayimba wabula kigamba nti akayimba waliwo akayimba kafulumiza naye nga kafu nnyo ngenda kakubirako kawulire oyinza okugamba yakuba tumbiza eno yali tune yakuba bukubi tayinza kuzzaako tune nza kutegeeza ensonga zonna nga wezitambudde mwana mulenzi ono Easy akyatubuulira ku kayimba katumbiza sound na byonna ebyasobola okubatenga bitambula wulire nno bonga we nkugambye nti mugandange naawe kennyini osobola owandiikira UCC nti oluyimba lwa gundi ne gundi lumpisiza mbubi lyrics zineeno segere so nga wekyatuuka ku mugandange Fik Fameka nti waliwo omukazi eyavaayo oluyimba luli osegera so kyekimu kyetuliko wano osegera nti UCC yo
empise kuwulira sayidi yange bo bali boogedde kye boogedde naye nze oluyimba naluwandika kikyenyini kye nali ntegeeza kuba nze kasobola okunyonnyola kye nali ntegeeza mu luyimba osegere era we nkinnyonnyodde ne tutegeeraganya nti maybe nina kyenalina nina okuleeta naye saakireeta engeri gye nalina okukireetamu. Aya basi yensonga eyo wesobodde okuba atenga training akadde kano ekibozibozo kitambula kigamba nti mwana mulenzi ono sente za minusa z'okuba atenga azikubye ku mutwe kati mu mbeera ewulidde akayimba kebayita kendeza sound mwana mulenzi bayita Sharp Emma mwana mulenzi ono aliko mu kibiina kye bayita Masaka Kids Africana mwana munne Masaka abaddeyo mu Kampala ng'ayiriba n'endo nga bomanyi nti omuyimbi yenna bw'abagezezaako okuba katyuni konna ne kabwatuka kati ye yesoose ekya minusa asobola okuba atenga esaba oli omulenzi gwe bayita Iza akalwa akayimba ke bayita kendeza sound gwe bayita Sharp Emma kijambiya yasobodde okuba atenga akafulumya ke bayita kendeza sound kutegezaako yaliko mu kibiina kye bayita dance patana kulu mu nnyendaawo kye bayita Masaka Kids Africana abasobola okuba batambula mpolampola n'endongo endongo ebadde ekyamuzitoyeeko wabula nga bw'omanyi nti embeera muyimbi yenna oyinza okukozesa chance gy'osobodde okuba atenga olaba kati asobodde okuba atenga fulumya akayimba ke bayita kendeza sound akadde kano kasinga okutrendinga kanoonyeeko akadde kano osobola okuba atenga okalaba sobodde okuba atenga mukubirako omukulu gwe bayita Easy bw'anaakutwala mu kooti ensonga ogenda kuba atenga ozikola otya Sharp Emma wuno ng'atubuulira ku kayimba kano bw'oba ng'oli muyimbi teweefeebya kyanseze yonna kuba akayimba oba oli awo kekanaakuteeka ku kyate Sharp Emma wuno obadde okimanyi nti oli mu musango gwennyini mwozanyira oba nedda taata mbadde sikimanyi kati kana akayimba wavudde ku kyokka kuba akayimba ako nanti waliwo ensonga ezaaliwo eza covid gundi gavumenti nemugaana okuddamu kapafominga ne bamugamba akaddemu kati nange olw'embeera eyo nendaba nga ndowooza nsobola okukaddamu kati kyenakoze akayimba ako nenkolaki nenkaddamu. Aya basi omuwulidde omuyimbi yagamba nti naakaddamu akayimba mpolampola wesobodde okuba atenga jogewo ne Iza mutegeeza ensonga ze zigenda kumalira mu kooti nanti ate abayimbi ebivulu bikyakuba Sharp Emma akayimba wakazeemu yakuwadde olukusa okaddamu oba gwe wayiyiza kikyo? Nedda taata teyampadde lukusa kaddamu nayiyiza buyeeya kyange yessebo kuba Easy we mukubidde kantegeeza nti oluyimba wadde tannalufuna naye nti mugenda kuteeseza mu kooti. Owaayi ekyo taata mbadde sikimanyiiko. Kati gwe Easy bw'anaaba kututte mu kooti ki kyogenda okubagamba abakooti kubanga yagamba oluyimba lwe ye aluyinako obuvunaanyizibwa? Owaayi kumbeera okusinziira ku mbeera eriwo kuba okusinziira ku kye bamugamba ne bamugamba nti nno oluyimba lulina embeera gye luteekawo lugira abantu ne bawaganya okugoberera sokusi amateeka ga COVID-19 so nze nakizzeemu nga ninga agamba abantu nti nno ekyogenda mu bbaala si kituufu buli omu alina okufa ku bulamu bwe. Aya basi abayimbi obawulira ategeeza nti yayogerako ne management y'omukulu ono ne bamukkiriza okukola akayimba kano wulira bw'atugamba buli omu asobola okufa ku bulamu bwe so nensalawo message eyo ngiyisaawo yeetaata. Gwe amannya bakuyitaani? Amannya bampita Sharp Emma kijambiya. Kati ye Easy wayogeddeko naye? Sinnaba kwogerako naye waliwo omukwano gwange bamuyita Fande Kasolya yabadde ayogeddeko ne maneja we n'agamba nti no ekyokuddamu oluyimba si kiri yadde musango naye engeri abaana bonna buli omu anoonya ekimuyisaawo mu indasitule eno nga bwetambula ng'etaaka. Aya basi ekikuyisaawo kyonna nga naye bwe yava sayidi z'eggulu n'asobola okuba akayimba ke bayita tumbiza sound ne kamuyisaawo mu covid kati oba ng'oli muyimbi mubuuzizzaako nti abaminisitule bamuwadde kasente oba yeetumiikiriza ntegeeza yeetumiikiriza tebannamuwa na kasente wadde kuba minisitule ebyobulamu ye Easy bamuwa sente okuddamu oluyimba luno kuba kati gwe bakuwadde sente oba tebannakuwa? Nedda taata babadde tebannabakumpa ye taata yembeera bwesobodde okuba atenga etambula tebannamuwa kasente wadde oba okawulirizaako akayimba nga bwekakutegeezezza akayimba kakano Easy ne wanaaba akazeemu ono omwana